omuntu okumuwa omulimu ennaku zino tusinziira ku social media. Ogenda ku social media n'ojjolaba byazzayogera ne byagira. But because we don't know that we are sharing too much, emirimu egimu gitubuzeeko lwa bintu bye tuteeka ku social media. We are not silent. Omuntu akola ka video nga awemula n'avuma abantu n'akateekayo. Ffe bwe tutuuka eno nga tetunayita abantu ba interviews nga tunula mu mannya, ennaku zino tuteekako kindly share your social handles. Tumanye ku Facebook, gwani ku Twitter, era n'obituwa ne tuteekamu erinnya lyo. Ne tulaba Google byekumanyiiko. You get shocked. Silence. Tandika okubuuza ebibuuzo ebiri valuable ennyo. As Ugandans, nze okukumanya seetaaga na kumenyeka, nfuna simu ya muganda weemu bweti. Ne muganda business gye njagala okukola ne Nantale, naye oba Nantale ono ali atya? Mukulu olina obudde oba olina eddakiika nga mmeka? Kyongera okulaga nti I have so much data to share about the person. It depends on the time you have. Mukubidde mwebuuzaako nti nina kye njagala okukola ne Nantale. Muganda wange oyo si mu bubi, naye munnange buli omu amazima go kanga kubu si mwangu nga bw'olowooza, kubanga yasooka n'afumbirwa egindi. Like, we give out information so easily as Ugandans. That's a challenge. Kati ate abamu ku ffe tugenda ne tulowooza that being silent, it equates to being insignificant. Nti obanga atali wa mugaso. And that is why we crave to be seen. We crave to be heard. Twagala nnyo okuwulirwa, twagala nnyo okutegeerwa, twagala nnyo. Kubanga olowooza okusirika kitegeeza nti tolina mugaso. Nedda baaba. That's why in this generation we are depending on other people's opinions and affirmations. Banandaba batya, banalowooza batya, baako ky'oyogera. I want to ask you a question. Gwampuliriza. When was the last time you pressed the pause button in your life and you stay silent? Wasemba ddi okupoozinga obulamu bwo n'ogamba kansiriikirire, muve mu bino nti ndi mu buliri ngalaamiriza ensenyi z'esi. Nedda, misana n'otuula ne weefumiitiriza eddakiika 3 oba 2 oba 10 oba 5 n'opoozinga n'ogamba kansoke nsiriikirire. Silence is not the lack of noise. Nedda. It is an empty space for your mind to recover clarity.